President Museveni olunaku lw'eggulo yavuddeyo n'atangaza eggwanga ku mbeera y'ebyenfuna awamu n'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye mwe yategeereza nga gavumenti ye bw'etayinza kusala ku misolo ng'agamba nti eggwanga lyandiggwa mu katyabaga. Mu mbeera eno twogeddeko n'abali mu mulimu gw'ebyobusuubuzi ne batubuulira biki ebyandibadde biggyibwako omusolo okusobola okwaŋŋanga embeera. Isize ebintu byonna ekisinga obukulu ge mafuta. Naye amafuta mu petroli tujjako 1,450. Kyemanyi nti diesel tujjako 600 ng'eggwanga buli liita. Amafuta gakwata economy ne gagicontractinga kubanga ffe abanona ebintu ebweru, abanona muwogo, abanona amatooke, abanona byonna byayagala tukozese ebyawano. Tebirina bwe bitalinnya bbeeyi oba oyagala oba toyagala kasita diesel abeera nga ali ku bbeeyi y'emu 15,500 or thereby nga petroli bwali. Njagala kukakasa president wadde waliwo fluctuations mu world prices naye tekituuka ku ssente ze tugula wano. Omwogezi wa Kasiita Issa Ssekitto agamba nti waliwo engeri endala esobola okuyitwamu okukkakkanya ku miwendo gy'ebintu ne bw'oba nga tosaze ku misolo. Gye naakoma. So import quotas ekubirawo abaduumudde omuwendo ne bagussa kubanga batya okompiitinga ebyabwe bijja badibako. Kyayagala ogga nti bw'okola ekyo mu mwezi gumu ng'eggwanga liggwanga factory ziggalawo. Nolwekyo president okulowooza nti simanye eggwanga tujja ditomeza. No, I am telling you ezo tuluzi zikozesebwa mu nsi yonna. Gavumenti ekwatagana n'abantu baayo abasuubula abanene ne baleeta ku ekyo ekigudde ekirinya ebbeeyi ekiganya okukka bwe kimala okustabilizinga neeyimiriza quotas ezo ze yawa bali ne bagaake mufunyeewo kamala kakati nzizizaawo import duty nga stabilization ekoleddwa. Ku ebyo byonna kiki yagezezaako. Issa Ssekitto awamu n'omuwabuzi ku nsonga y'emisolo mu kibiina ky'abasuubuzi ekya Uteya Kitasimbwa Medi bagamba nti embeera y'ebyenfuna okusigala bweti nga bweri kyandiyongera okubbika eggwanga olw'obutaba na nsimbi ziyingira kuva bweru wa ggwanga nga ku kino waliwo amagezi ge bawadde. Ffe nagambye ebintu ebisinga tetubirina wano. Titusobola okubanga wano mu ggwanga tulina bya bulimi naye nga tubi exchanginga mu ebyo byetutakola ki byetutalina. Amawanga g'Abawalabu gayina amafuta tegayina kirime, owulira tegayina mmere naye kyegakola gatunda kigalina ebweru ne gakola ki ne gafunamu. Owulira ennyo mu kiseera kino byatya nti baneighbor nti ng'abalala Kenya kyeyakoze kubayo yayongeza abantu ssente 12% abakozi b'omusaala. Tanzania yongeza by 23%. Uganda tenabinyeganako. Gwe price elasticity of demand and supply bw'obanga omuntu abadde afuna emitwalo 3 twamusaba wano nti muddira abantu abakola omusaala ataweza mitwalo 4 temumugjaako pay as you earn. Ku nsonga y'okulinnya kw'ebbeeyi ya sabbuuni ne buto, President Museveni yawadde amagezi okutandika okulima ebimu ku bintu ebikolebwamu ebintu bino, wabula bano bagamba nti n'ebyobulimi wano mu ggwanga bikyalina okusoomoozebwa. Nanya okenenula sunflower oyo tumugyemu ki butto abalimi tebalina kye bamanyi yadde. Owulira buno obudde obatandika otya ng'obagamba myezi 4 tebalina kye bamanyi. Ogenda ku sub-county nga tekuliko mulimisa n'omu. Owulira omulimisa gwe tugamba nti yandibawadde amagezi naye ate okutuukayo ng'abaafa bameka mu short run. Eyo intervention y'okulima ebinazi kati bakandula batandika okukandula. Situbagaana, it's a good strategy. Tulinde kati ebinazi bikule musolo guke. Wabawo temporary short-term measures ezikolebwa abantu obutabonaabona nnyo okutuuka nakozesa amapaapaali. Kitasimbwa Medi ayongeddeko nti kyekiseera Uganda etandika okulowooza ku bintu ebiyinza okuvaamu ensimbi awatali kusolooza musolo gwokka. Era yaayo munda ekendeze ku musaasaanya kabineeti nnene, paliamenti nnene nnyo mu nsi yonna. Tuddirira China abakulembeze bayitirivu obafandinga ssente ezo zonna. Kati mu mbeera y'okukyusa ebyenfuna mubeeramu n'okukendeeza ku bakozi bintu bwe bityo. Gavumenti ensaasanya yaayo erina okukendeera ereme kubeera ku musolo gwokka.
emirundi giweze nga gavumenti okuyita mu bakungu baayo bavaayo ku nsonga y'emiwendo gy'ebintu nga ne Kabwejumbira yennyini abadde musaale mu kunnyonnyola wabula bannansi na buli kati tebannamantizibwa ku kiki ekireeseewo embeera eno na butya bw'eyinza okuvvuunukibwa ne basigala nga bali mu nneemagaza.